Omuganda agamba nti okutambula kulaba n'okudda kunyumya n'effujjo erikoleddwa ku Fesino City Mukono n'ow'Emmindi abadde asena. Oluvannyuma lw'okusuubizibwa diigi wamu n'emmotoka z'empaka ate diigi ne zitalabikako, abawagizi ababadde batamya obugo bagwiridde Ponsiono Lwakataka eyategese empaka zino ne bamukuba mizibu. Omusajja mulabye abadde ne pisto 2 era abadde agenda kukola ekyentisa abakuba amasasi abadde n'abamatuba. Bakanyama ba Lwakataka bawambye emmotoka ya NTV ne bamuddusaawo. Abantu kwe kukyukira ababadde n'ensimbi ezibakuŋŋaanyiziddwako ne bazibanyagako. Kino balabye tekibamalidde, balumbye ente n'embuzi ebyabadde biteereddwawo okuweebwa abawanguzi ne babyegabanya. Bakira embuzi baziwawaagula namo. Ate n'ennyama gye bakumidde ekyoto amangu ddala naye obwedda balya mbisibisi ate ng'eno bwe beewaana. Poliisi eyitiddwa bukubirire era n'esooka okukangakangamuuko awo ate oluvannyuma ne batandika okwerolera ebigenda mu maaso. Eno abawagizi babadde bagaba n'omunyago gwabwe abavuzi ba mmotoka z'empaka wamu n'atwala poliisi e Mukono ne beekolamu omulimu gw'okubakkakkanya. Njagala abali ebweru bonna bayingire ku bwereere. Poliisi tetuwagira buppi era tuli wano okulaba nti ekyatuleese okululibwa n'akwekulu n'okusanyuka kituukirira. Oluwulidde bino abantu kwe kukola eby'ekitiibwa kya Buganda n'emisanvu gye babadde bateese mu makubo ne bagiggyamu. Mmotoka zitandise okuvugibwa era nga tewabadde muwanguzi alangiriddwa. Sampoza NTV.